Ife Tuggussa Enssonga. Ekigambo kya Christmas kitandika kitya? Baali bakitegeeza kigambo kya Lulatini kyali Christes Masses. Nga kitegeeza misa oba mass oba misa. Mass be bantu abakuŋŋaanye, kati misa be bantu abakuŋŋaananga olw'okusaba oba okola kira tuzikozesa wano misa erubagaana ki kati mu Lulatini kye misa naye wodda mu Anglo-Saxon n'Olungereza kye mass. Kaakati Christes Masses kyali kitegeeza misa ku lunaku olwa Kristo. Nze waffe kyenzuka ennyo ku Christmas gwe muceere nga guwunya akawoowo neiba afumbira eri n'oguwulira eno. Nzijukira soda wa kooko. Ogeza nja kuwako nti Coca-Cola eyasooka okukolebwa Coca-Cola luli nga mulimu enjaga. Anti cocaine ava mu njaga bakiyita coca plant mwe bajja cocaine. Kaakati baddiranga coca plant eyo ne bateeka mu birungo bya Coca-Cola ne baddira ne African cola nut bibeeranga olaba ebinyeebwa naye babirima nnyo mu West Africa ne bikolanga caffeine ng'emmwanyi. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Ono ye King Saha! Hotel Africana, namunana December, mushoyo mwaka jatumie. Ebiserebyo! Okinashinga mtwale bili jepe mtwale tano. Emezi ya milioni 3. Na mwenda December mkono Colin Hotel. 10 December Masaka Maria Flow. 15 December Luka ya Nana Gardens. 16 December Liantonda Muchisawa. 17 December Mbarara University Inn. Mwana mulenzi King Saha. Haine dobozi panga masenyalaze. Muriano wabachala kubagara bili. Wakutoko sendongo. Hit ku hit. Nembwa ya sikame nyama. Kale musaleka Hotel Africana gamunana December. Nibi baby bi Promax. Everyone's at Zatampa full tank iPhone 15 nerento waka kadetaina changamba. Ebyana bintutwala ko out on keke chupa yenkoko. Wajibwa mudanda kombucha drink. Junction Mall. God Best Entertainment. Stream Life Avenue. Eurofarm. All on bitegekebwa. Yes, Sinke Events. Abazadde baffe. Otwalinga tukula. Ng'omuwakanya manya omusajja bagamba eritso ly'omukulu yawaddugala wakola ki? Bwe walaba. Kati oyinza okumuwakanya n'omuwakanya. Ate nga ye omuzadde asobola nti tokola kino. Ng'akirabyeko. Experience agirina. N'omuwakanya n'okola. Ye bujje ne kikuviiramu obuzibu oba n'otomera. Olabika kati yaŋŋambanga yali mutuufu. Mbiraba kati. Tulabye abaana bangi abejjusa n'abasajja bakulu bejjusa. Era wofunanga omuntu nga bekasalirawo natandikaga kale singa taata wange waali kale singa mama wange waali ng'omanya waliye mabigeeyo kuba ebyaddala omuzadde obanga yakutende omanyi nti n'abantu abali successful abantu abagenda ku bazadde byabwe tebejjusa omuzadde olaba nga yafa bamuziika n'akola ekijja kye nadda ku birimu gye anti aba yamutaasa ensobi nnyingi ze yaligize mu maaso nga yazisima. Naye kaakati w'osanga bano bali kaseera nenakubaza singa mama wange waali bino byonna saali birabye ng'omanya bye bamugamba nga yabiwakanya kati abizuula kati mu bukulu. SB4 Media Tuggussa Enssonga tulina omukenkufu Kasozi the philosopher. Kamada yogera kagamba philosopher. Omar yogera kagamba philosopher. Tulina mukulu Kasozi philosopher. Tumunoonyezaako tumwebuuzeeko. Edda twalinga mu kyalo. Na mu kyalo omwezi ogw'ekkumi otandika okuwulira obuyimba bwa Christmas ku ma radios. Mu biseera ebyo. Ebiseera ebyo omwezi gw'ekkumi nga nnyimba zikuba. Ingobe bakayimba kataka kayimba ako.
Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. What a funny ride on a single sledging cart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Banange. Tugenda kuinga mwezi gwa 11 Ngachikabuka. Kakutano joko mu town. Nga buli woyita batimbye obutalo obumyansa obutalo obwa yellow. Kati nga buli library buli woyita nyimba za Christmas. Mwezi gwa 11. Twingira December. Kati nga mu December. Kabaketalo abatunzi b'engoye. Bwe abatembeyi ebimuli bya Christmas. Kadi. Christmas zikadi. Kwegana owira ddala nti kituufu. Tetumanyi bwalinga buto emirembe gye gyakyuka. Okubanga okulanga kakati tebikyali. Obeera mu gw'ekkumi odeza nyimba za kwepiica tunayo ekivulu ky'okwepiica. Tuyingira mu gw'ekkumi n'ogumu tunayo ekivulu ky'embuzi zakutudde. Nyimba bimuyita bakuba gundi alien skin city ya danger. Nojja mu gw'ekkumi n'ebiri tugambanga Christmas yagwamu ebbugu. Tuze kunoonyako otubuuliro olowooza kyava ku ki Christmas yavaawa and mu myaka egijja myaka 5-10 egenda kubeera ete. Kuba essaawa zino amazima ddala n'otambula kikubeera kizibu okusanga omuntu ng'atimbye ku nnyumba y'ebintu bya Christmas. Kikubeera kizibu okusanga oli afulumiza akazinda lwa bbali akuba ennyimba za Christmas. Kikubeera kizibu okusanga nga batadde ebipande bya Christmas naye ku luli ebivu bibeera ebivu Christmas. So, nga tanga kutweyanjulira. Kivudde ku ki Christmas yabaaki. Okubanga ya losing tekyalinga. Kati obuzibu bwonna obusinga bwava ku kye bayita commercialization of Christmas. Christmas luli yali eri spiritual. Abantu kugenda ku kyaki, family ziva gye zivudde ne mujja ne mubeera awamu ne mwegabira ebintu ne mukola ki bweki. Naye kaakati abantu ebyenfuna bitwala obudde obusinga obw'abantu. Nti oli eyalirowoozeza nti no family nja kuva eno ngende abala omulimu kuguggalawo ku Christmas akoleyo kennaku essaawa alyoka agenda afuna ekyemisana ate olweggula dde akole era akuba abantu abaliwo abo ne tuba nga tetukyabalina mu ssaako ya Christmas. Kaakati n'abantu gye baali esanze nti nno ono atimbye ono akoze abantu kaakati ebibatwala bingi nnyo obudde obunadda ku ebyo buba butono nnyo. So Christmas tekyalina ate n'ekirala nti kati n'exposure nene nnyo luli abantu buli muntu alabanga bipya obutaala olaba bupya buli kimu ng'olaba kipya. Nze waffe kyenzijukira ennyo ku Christmas gwe mukyere nga guwunya akawoowo neiba afumbira eri n'oguwulira eno. Nzijukira soda wa kooko nga bagenda Christmas bagula ecupa za kooko bazaalinganga 2 kati nga buli mwana alina kufunayo kaka afu Christmas eno. Yes. Naye soda wedda simanyi bamuteekangamu kaki. Tetwayenanga open nga alina gumugwa mu musumaali. Naye abantu bedda Katonda yatuyambanga obutalwala. Kubanga omusumaali gwe baafumisa mu kooko oli gwali mukadde. Gulina okutukako obufulagamenti omuntu obutu. N'ateekamu n'ejjinja wajja wakati kati ng'okunywako lekera mu mmire naye n'omwana anywako. So kiba kisaakyo gwe okulegera naye soda onywako mmiro gumu n'owira eddekende ne gukusonsomola n'omala essaawa ngeza ng'okyawulira tesi yako. Naye kati essaawa eno kati kyegambye nti nno commercialization nti abantu n'ebintu babiduplicatinga nti olw'okwagala okukola amagoba. Jjukira mu nkola eya capitalism tufa kukola magoba mangi. Kati capitalism yeeyongedde nnyo abantu bategedde nnyo ssente n'ebirungo ebyali bikolanga Coca-Cola ingredients ezo kati bazidailutinga. Ogeza nja kuwako nti Coca-Cola eyasooka okukolebwa Coca-Cola luli nga mulimu enjaga anti cocaine ava mu njaga bakiyita coca plant mubajja cocaine. Kaakati baddiranga coca plant eyo ne bateeka mu birungo bya Coca-Cola ne baddira ne African cola nut bibeeranga olaba ebinyeebwa naye babirima nnyo mu West Africa ne bikolanga caffeine ng'emmwanyi mwe mwava Coca-Cola.
naye kakati baatuuka ne bajja ne badayiriutinga Coca-Cola olw'amateeka ag'enjawulo naga enjaga mukendeezeko ku kontenti kakati nabino ebirala bajja babidayiriutingamu olw'okwagala okukola amagoba n'okukendeeza ku kosti. Ekitaza soda budda yali akuba nga bamulekayo amawanga gamugaana bukyali ng'abantu babeera addicted. Amawanga gamugaana bukyali bakolaga bali bamuyita Papa Pius ndowooza ow'e10 oliye nga tasobola kukola mirimu nga tataddemu kukenga akakokakola akakalingamu kokeyini so bamukozesanga nnyo so kati abantu ebintu bingi babidayiriutinze olw'okwagala ebyenfuna omuceere tegukyalinga guli kakati nga temuli nyanya temuli kiki naye ng'obeera n'eri n'okawulira ate akasuzeewo ke kasinga ng'okuwooma akaceere ne kasula waako. So kati ate n'ekirala abantu Christmas tetukyagifiiringa lwaki tukekkereza embeera y'ebyenfuna abantu tekyatukkiriza kubeera extravagant ng'edda mu byalo ng'amaka 3 geesonda ente kati ani gwogenda okugamba nga olumalawo wiiki 2 fees zitandika asonda ente so Christmas tojja giwulira ng'eyedda okekkereza kugenze wala ate n'exposure ebimu bye twalabanga edda ng'ebyenjawulo ennyo kati bye tulimu obulamu kumpi soda gwe tusiibamu so tekyalabika nga kyamaanyi nnyo bingi ebikyuseemu. Edda nze kyenjukira ku Christmas edda nze yalinako ku radio ya tape emizindalo ebiri kaseti basooka ne tape ne basisa ne mukasana wali nayita peri nagira ati nazaayo nateeka wali netuzina tazina ng'oluyimba lwa kanda bongo maani tuzina lingala balabita in the morning balabita imbe okusakuna kati ng'asinga ng'wanusu ekikumi ekya kyali nga kya lupapula naye nga kyamaanyi ng'olwogenda okumala paani mu maduuka inflation ojja gireeta mu katundu yali nsi naye kati bingi ebikyusa abaana baffe abakuze kati bye batajja kulabakokko so civilization bwetyo bwebeera. Christmas yavaawa yesu yafera tumanyi nti tumanyanga olunaku Katonda yesu lwe yazaalibwa mwakula bwe mumanyi ennaku zino kyo mukimanyi mutya ebira ddala nga bigenda bikyukamu oba osanga omuntu ku lunaku lwa Katonda we yazaalibwa nga ate yalina ku mulimu naba ng'ebikyukamu sebikyuse nnyo lwakuba nti kale ebyafaayo bingi ebiri awo tikakati ffe tukuze twa Christmas ng'erimu amakulu naye ate mu mawanga ga America ne Europe newa waliwo we baatuuka emyaka Christmas ne bagigirawo ddala nga teriiyo ddala okumanya ddala emyaka egiwerera ddala woddako ate eri mawanga ga Russia bo baatuukira ddala ne badyanga ne ku Christmas bateeka mu biseera baali bamuyita Joseph Stalin yamuli mukulembeze wa Russia Soviet Union oli yali dictator amakyaki yagasuula ku ttaka bakardinaali n'abassa mu makomera ne Christmas n'agijawo nga buli Christmas bateeka ebifaananyi bya Yesu ku street abaana ne bajjanga nga babiwandira amalusu so tetulowooza nti namawanga agamu gagigirawo kodda so eno ewaffe ebadde yakwatayo nnyo olwaki spiritual value nti lunaku omwana wa Katonda we yazaalibwa abasinga bwe bakimanyi naye ng'ekyo si kyekituufu mu byafaayo. Christmas eno nti Yesu we yamala okuzaalibwa bingi history ali awo mungi nga twamutandiseeko bingi ddala ebiri awo n'amala okuttibwa n'agenda mu ggulu abayigirizwa abo abaasigalawo oba kyaki eyasooka Yesu nga yakagenda omwali abaalinga badisciple tebakuza ku mazaalibwa gonna lwaki nti bo abantu abaasooka ne Bayibuli yennyini ewala n'ekyokukuza amazaalibwa g'abantu Bible tekikiririza ddala tekyagalira birthday tebasikiriza mu Bible lwaki nti birthday ezo zaalingako obuzibu nti Kerode baali bamuyita Kerode Antipa yagenda n'akola birthday Yokaano mubatiza birthday yamunyumidde so kakati Yokaano omubatiza yabatiza Yesu yagenda n'ayogerera mukyala wa Kerode banzise tebagenda kumperekerako mu kunyunga obogeredde nnyo
ne bateekwa ku kye twalabyeyo bakunyumirizaako tulina leeti totala amazzi n'amazzi n'ogula amanda ekyo abadde bali kikakana era sanyu oliraba omanya bumanya sabayo tebakkirizayo bantu bangi okuyunga kwabanyumidde ebiri eyo omusajja akwata okugulu n'akuyunga kugulu kwe banyumiddwa essanyu asajjano bannange wewangala n'abantu omanye ekimuwa essanyu buli omu omanyi naye baliwo akavidiyo olumukenja posta ku tikitoko yange balabe kusanyuly abantu olumu mu mmotoka omwana n'agamba nti abasajja 9 ku 10 ekikyasinze okuba bwe essanyu waliwo ku paati y'omukyala ekintu kyatunulako ekiba nga kikyali kwalaale ekimuwa essanyu kyesinga oba bwessanyu abasajja ate nga kituufu si kyakuli kipaati kyeyo mundeke twaze ku krisimansi akavidiyo nkalina era kujja kapostinga ye kakibabuulire naye olaba napostinga kakayiibwa kebasibangako olulagala ne katwala e Masaka ne kanyumira abantu ame tugende bate kyakunnyonnyola nti no kyaki eyasooka birthday tebaziriko olwokuba nti birthday zabanga za bulabe nti Kerode Antipa ono yaliwo Kerode Yesu ebiseera ebyo we yafiira awo Kerode ono yagenda n'akola amazaalibwa n'ayita abakulu bangi kaakati mukyala we yalina omwana gwe yajja naye mujjana nnyina muwala bamuyita Solome yazina amazina mangi nnyo Kerode n'amugamba nti saba buli kyoyagala kyonna nja kikuwa buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti 9 21. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Yokaana omubatiza yali yayogerera Kerode olw'okuba yawasa omukyalo wa muganda we. Kakati omukyala ne kimuyisa bubi. Kati akawala kano Kerode wakagamba saba kyoyagala nja kikuwa. Yokaana omubatiza yali mukomera. Akawala mama wako yakagamba genda osaba omutwe gwa Yokaana. Yesu. Era Kerode yali alina okukikola ne bagenda basala ku Yokaana omutwe ne baguleeta ku ne bagusimba akawala. Kakati ne bawalana nnyo abaaliwo ebiseera bya Yesu wonna bamanya nti Yokaana afudde bwatyo bawalana nnyo birthday kuba abakulembeze baasikolanga okwegulumiza. Kakati tebakola birthday ya Yesu teyamanyikibwa. Kati ale kyaki bweggwa olwo tuzza bafuusa abakristaayo manyi tebasooka kufuukirawo bakristaayo baali beeyita bakkubo yeeringa eddiini eyasooka erinnya ne bamala ne bafuuka abakristaayo. Bwe bafuuka abakristaayo awo wonna tebaakuza ku birthday nga baziwalana. Kakati zijja kitya birthday okutuuka nti no batandika okugamba tuteekewo olunaku olw'okukuza amazaalibwa ga Yesu. Nti nno gutuuka omwaka gwali gwa 2021
omusajja baali bamuyita Sextus Severus ne bamulonda okuba gavana ow'ekitundu ekyo ekya Buyudaaya nga Roman Empire be bamulonze. Omusajja ono bwe yatuuka yayagala nnyo emboozi z'obukristaayo n'anoonyeza ku bukristaayo n'amanya bingi. Mu kunoonyeza kwe yawandiika nti yakizuula nti Yesu yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 Desemba 221 AD nga Yesu yafadde emyaka 220. Kaakati bw'akiwandiika ne kigenda mu byafaayo ne nti yawandiika nti Yesu ku lunaku lwe luti lwe yazaalibwa. Ku kunoonyeza kwe yanoonyereza. Kaakati we tuvaawo tujja tutuuka omwaka gwali gwa 336 nti ebiseera ebyo abakristaayo baabayigganyanga nnyo nga tebabakkiriza kusaba, tebabakkiriza kukola ki Roman Empire. Kaakati kabaka eyaddako Emperor Constantine, maama we yali asympathizinga n'abakristaayo. Maama we baali bamuyita Helena. Bambi ng'alumirwako abakristaayo be babonyaabonya. Kuba babonyabonyanga nnyo ne babasuula mu mpologoma ne zibalya, ne babasuula mu butto nga gwe bw'osiika ekyennyanja nga basiikamu muntu mulamba. Ne babasalamu n'emisumeeni okuva ku magulu paka wansi. Kati maama w'omwami ono Emperor Constantine n'amugamba nedda, tukendeeza ku kuyigganya abakristaayo n'ebirala ebyaliwo ebyamuviirako okugamba nti kaakati abakristaayo tubawadde emirembe. So Emperor Constantine waayisa ekiwandiiko ekyo bakiyita Edict of Milan ekiwa abakristaayo emirembe. Olwo batandika okuddamu okujjukira ebya Yesu n'alagira ne maama we genda e Yerusaalemi okuŋŋanya ebikwata ku Yesu we yafiira gye baamuziika n'ebirala. Kati Constantine ono yavaako era Christmas eyasooka okuserebuleetinga yaliwo mu mwaka ogwa AD 336. Oyo ne baserebuleetingako Christmas okujjukira okuzaalibwa kwa Yesu Kristo. Naye nga tekyava nti no baddiini wabula Empura ye yasalawo nti olunaku luno oli engeri gye yalwogerako katuteeke ku lunaku luno. Ekitegeeza mu byafaayo kiyinza okuba nga si bituufu nti yazaalibwako. Si bituufu n'akatono. Olunaku luno lwaki baalulonda? Olunaku luno okuviira ddala myaka nga 1400 BC nga ne Yesu tannabaawo, amawanga aga Rome, amawanga aga Scandinavia, ga Denmark, ga Norway, olunaku olwa 25 Desemba lwabanga lunaku lukulu nnyo. Era amawanga ag'enjawulo balina amannya ge baluyita ag'enjawulo. Kaakati we wajjanga mugundi mu Bufalansa nga baluyita Nowero. Era naano erimu kwe bayita Christmas. Omwana kasazalwa ku Christmas. Ndio tuma Nowero yo Bufalansa. Bo olunaku olwa 25. Sikuli wone ku balinga bayita Nowero kambuze. So kabimyaga muweleza voice note n'omwana. Kaakati nti olunaku olwa 25 Desemba amawanga ag'enjawulo baali balina ebikujjuko bye bakolerako. Kati ebikujjuko ebyo nga bye bayita amannya ag'enjawulo. Ebufalansa nga biyita bya Nowero. Ebufalansa. Kaakati Ebufalansa ye Nowero. Kaakati Spain nga bakiyita Novidad. Era mu lulyo olwo Feliz Navidad. Yes, kati abo ba Spanish. Abafalansa. Then kaakati Scandinavia ogani nga bo baluyita Yule. Olunaku olwo nga 25 si lunaku wabula ebikujjuko nga onogamba nti kwalula balongo, nti ebikujjuko by'okwalula balongo. Kakali n'ebikujjuko ebyakolebwa ku lunaku olwo 25 n'ennaku ezo ez'emabega bye bayitanga Yule, bye bayitanga Noel, Novidad, Natalia mu Bayitale. Era ge mannya agaakozesebwawo wonna. Nti okutuukira ddala omwaka gwa 1038 ekigambo Christmas olwo ekitandika, naye nga bakuza amazaalibwa ga Yesu buli ggwanga liyita linnya lyalwo. Kyenjagala okubawako. So ekigambo ekya Christmas kyajja mwaka gwa 1038 nga Yesu yagenda dda emyaka nga 1000. Olwo ekigambo kya Christmas ne kitandika. Ekigambo kya Christmas kitandika kya baali bakitegeeza kigambo kya Lulatini kyali Christes Masses. Christes Masses. Nga kitegeeza misa oba mass oba misa. Mass be bantu abakuŋŋaanye, kati misa be bantu abakuŋŋaananga olw'okusaba oba okola kira tuzikozesa wano misa erubagaana ki. Kati mu Lulatini kye misa, naye wodda mu Anglo-Saxon n'Olungereza kye mass. Kaakati Christes Masses kyali kitegeeza misa ku lunaku olwa Kristo.
kuba Yesu ye Kristo mu Lugiriiki ekitegeeza Mesaya ene waffe kati nga Christes Messes kitegeeza misa ku lunaku lwa Kristo olwo ekigambo Christmas kijja kaakati Abangereza bo kwe kukifuula Christ Mass misa ku lunaku lwa Christ era kino baakikola nga waliwo bakola ebijjukizo festivals oba okukolerako nga feast ebijjulo ku lunaku olwo nga bakolerangako Eucharist bwe bino ng'okusembera ne munywa akagaati ne munywa evinyo kati ku lunaku olwo baakolerangako eyo ne balya omugaati ne banywa wayini nga bajjukira so kyenjagala abantu nti we tuba tugamba abantu olunaku lwa 25 we tuba nga tetwagala kanya abantu tulwogere ekituufu tino lwali lwa kujjukira kuba ekigambo Christmas yali feast ey'okujjukira amazaalibwa ga Yesu so Christmas wetandikira awo naye olunaku luno olwa 25 lwo baalulonda olw'okuba mu mawanga ago nkulaze nti baakolerangako ebijjukizo naye ng'ebijjukizo ebyo baali babiwaayo nga dedication oba feast Yesu ku bakatonda ab'enjawulo gods oba god days si katonda ono ow'omugulu oba Allah wabula bakatonda ab'enjawulo gods with a small small g yes nti kaakati wano lwaki nti olunaku olwo lwa 25 lwalinga lulungi ku mawanga ago nti baalinga bakiyita winter solstice nti mu biseera ebyo abaliko mu mawanga ag'Europe awo okuviira ddala mwezi gwa 11 awo nakutuuka December wabeerayo winter w'amaanyi omuzira guba mungi kaakati we twatuukanga ennaku z'omwezi 21 waliyo kye bayita winter solstice wano njaba nnyonnyakokko ku by'obwengula katono kokko njagezaako mpulifying babitegeere nti enjuba eno weeba etambula erina ekkubo weetambulira nga bwe banaakuwa SB4 vuga emmotoka n'otuuka mu kitundu ewatali mmotoka zoyisingayo n'oddira ddala wakati mu kkubo so osanga gy'ogenda okuyisa n'odda ebbali kaakati n'enjuba olumu eyita wakati mu kkubo olumu n'eddako ebbali nga bweyagadde kyekivaako zino ze tuyita equator tropic of Cancer ne tropic of Capricorn ezo ze boundaries ge makubo g'enjuba mweyita tropic of Cancer nti enjuba kaakati weeba ng'eyita mu equator bakiyita gundi non sunshine akasana k'okusaawa 6 kabeera ffe katukubyemu ddala ku mutwe yes naye akasana ako we katukubiramu ku mutwe waliwo enjuba lwetuuka ekiseera nga teyita ate mu equator nedda ate mu south ewali tropic of Capricorn ebadde eyita wano nedda ate walako eri nti tutuuka ekiseera era ne woba otudde ababeerako mu byalo twatulanga nga tulinda ssaawa 8 awo okulya emmere ekisiikirize ky'enju olumu nga mutuula sayidi eno ng'ekisiikirize kibeera eno ekyenju ku ssaawa 9 ate olala ne kibeera sayidi eno kitegeeza bwe kibeera sayidi eno enjuba eba eyita mu south ewala ekisiikirize ne kibeera ate we kibeera eno eba eyita mu north kaakati ekyo kige makubo g'enjuba kaakati enjuba buli lwedda mu south winter n'etandika eno mu north mawanga ga Bungereza Bufalansa winter n'etandika nti omusana guba kigutwalira ebbanga ddene okutuuka eri enjuba eri wala nnyo kaakati waliwo lwetuuka ekiseera mu winter nga n'enjuba terabikako kumpi kaakati we yalabikangako gye bayita winter solstice nti we yabeeranga mu south eno ng'eri Babungereza bali mu muziro ogutagambika obunyogovu obw'amaanyi kati yatuuka ng'eneetera okutuusa ekiseera ekomewo mu equator ate ddene mu north winter edde ate mu south mawanga gakire gali mu south nago gafune winter Uganda yattu Christmas oluze nabe ekyaliwo ejja kuba ekyaliwo Christmas eno ate kati ettutumu lyeyina teryagenda kuligyawo lwaki amawanga agasinga gonna olaba ennaku nga zino nti Easter Valentine ennaku nga Valentine gye bujja zijja kufuuka ekirala lwaki nti Christmas n'ennaku zino zonna abasinga ozipromotinga bakozi b'amakolero era Christmas okufuna ettutumu kyava mu kiseera kya Industrial Revolution abantu nga batandise okuba ogundi Christmas cards bakoze printing press kuba Christmas card ezasooka oli ng'awandiika buwandiisi n'akuweereza akabaluwa naye kaakati batandika okuprintinga ng'omusajja afulumya Christmas cards olunaku ng'enkumi 3 abantu bakizwa nti Christmas erina omugaso tutunda olwo netandika kaakati Christmas card wezaatuuka mu Bungereza nezituuka mu America Christmas tree nezituuka e Bungereza kuba Queen Victoria Christmas tosali ya
ngwerabiddemu omwaka lwe bamuweeza Christmas tree okuva e Germany banenga abantu bava gye bavudde ne bajja mu lubiri okulaba ku Christmas tree eyo kalicha neekwata kaakati kyatuuka nti mawanga nga ga America Christmas ng'eneetera abasimba emiti egyo gyokka kuba naasala amatabi ga Christmas tree essente zokka ze bakola kati aba business bwe basinga promotinga Christmas wane Uganda Christmas kyekola ne oba ofuuta tolina kyoyinza gikolako edda ettutumu lyali ly'amaanyi nnyo ebbogomu nga ly'amaanyi era nga weesanga Christmas natera okutuuka nga aba library batunda nyumba za Christmas ebivulu bibeera bingi abatunzi b'engoye nga bangi bafuna kiralo kati bigenda biggwawo nze ku lwange nze nganze ndabira ddala nti gye bujja Christmas ejja kufuuka nga lunaku gawula nti Sunday okay kaakati wano webituuka ku bikujjuko ku biki ebyo byonna ejja kendeera ettutumu naye ku byenfuna ejja kuba kirala nnyo kaakati waliwo ekintu kye mutamanyi nga Black Friday Black Friday yakatandika eno mawanga ga America yatandika dda Philadelphia gye yatandikira nti Christmas bakimanyi nti abantu mu period zino zonna Christmas ng'ewedde aba business tebatunda tewali kiriwo nnyo ky'amaanyi kaakati lwe baatuukanga November ne bagamba nti yes Christmas bo ne batandika bakiyita Christmas tide Christmas yabwe etandika kumpi kuva mu gwa 10 wiiki ezisemba yaawo negendera ddala awo wonna bawa abantu kusobola kutunda amakampuni gahayalinga n'abakozi ab'extra nti katugeze nti SB4 Media tetufulumya mata tulina abakozi 600 Christmas wetuuka omwezi 11 bakolayo abagenda okolayo contract ya myezi 3 ne bahayalingayo abalala nga 8 basobola okufulumya bamanyi nti demand egenda kulinnya kaakati Black Friday okujja nti abantu baafanga mu byalo yonna bajje basuubula ebintu ebya Christmas mu kibuga Philadelphia abapoliisi nga ababbi bajja kweyongera abasala ensawo traffic ejja kubanzibu nnyo nga bakola 24 hours kati abapoliisi nga bagamba ne Black Friday tuuse wetugenda okubeerera busy so kaakati ne Uganda ebintu ebyo byonna byeyongedde nti mu byenfuna Christmas erina omugaso ogutagambika yadde ng'abantu tetujja kugiraba nnyo lwaki nti kaakati oyogeddeko ku byagundi nti abantu obuyimba babuwuliranga SB4 tukyetaaga essimu ennyimba ziba ku ssimu wuufa ziba mu nju tojja kuwulira akuba wali ku gundi ku dduuka ennyimba ze ziba wano ku ssimu so nga muyange esaawa eno teruliimu nnyo teruliimu naye dda nga kola tuni kasokubira Kasozi kola tuni ekuaniza buyimba bwa Christmas kwa ringtone buyimba bwa Christmas tebikyali anti kaakati nti n'abantu buli gye bakoma okujja nga bamanyi ebintu bajja bakendeza ku value gye baataakinga ku bintu ebyenjawulo kiringa kakati ne wolaba independence abantu batula ne bagamba nti embeera y'ebyenfuna biki kakati nze independence nayo neefa amakulu so ennaku zino zonna zijja amakulu gakendera ku bantu ne basigazaamu commercial motive nfunyemu ntya Christmas njivaamu ntya nga nina ssente ojja kugamba nti na akayimba oli abulwe n'obudde obunaatuula ewaka awuliriza obuyimba Christmas ajja kukola awumule ssaawa 6 ogw'ekiro so kaakati ebyo byonna bireetera okuba nga ekendedde naye nga commercial value erinnya bulinnya so twembisa ya Christmas omuntu ali eyo bwebaka kibosobola omugamba ku Christmas omuntu gwenja okugamba buli omu afuba okulaba nti alinawo kya producinga kyojja okutunda oba si ekyo saavisi SB4 ku nsi kuno buli lwolemu okufuna engeri gyojja ssente mu bantu banno gwogenda okufa obwavu SB4 ateekawo SB4 Tuggussa Enssonga noonoonyereza abantu ne bajja ne balaba abaagala obutambi obumu ne babugula olwojja kufuna akasente so buli muntu yenna afuba okubeerako ne kyatunda oba ne saavisi gy'akola kyekijja okutaasa ekirala tukendeeze era kino kyekimanyize mu Christmas amaanyi tukendeeze ku expenditure Bungereza batulaga mu 2019 nga COVID tannabaawo nti Christmas eyo abantu ebirabo bye basaasaanya era bakiyita white elephant nti nja kugula li Christmas tree ndiwe SB4 eddene zibu oliteeke mu nju Christmas gwe nga tolina wojja naliteeka ate amawanga g'abasungu tebali ngeno nti gy'osobola okufuna kasasiro woosuula eri batuuka ne bapangisa bifo mwe bajja okutereka ebintu ng'ate bigenda bafuukira kosti so kye bayita white elephant nti tukendeze ku bintu ebirabo byokka 2019 ku boxingidde abantu bye beewa mu Bungereza okusinza ku kitongole ekikuŋŋaanya kasasiro kigamba nti buno bu rappers
oba mu Luganda bwe buki bwe basiba ku birabo nti wobukuŋŋaanya bwokka 2019 abangeeza obwava ku birabo osobola n'opanga kamu ku kamu osobola okukapanga okuva kuno paka ku mwezi ku buwanvu omwezi guli mu buwanvu bwa kilometers average emitwalo 36 kwana mu 2 so burapazi obwo busobola okukola obuwanvu bwa mitwalo 36 mu Bungereza yokka ebyo byonna birabo baabiwa bantu kaakati ebyo tugamba nti mukendeezeeko olw'okuba Christmas egenda neggwa neemaliza ng'abantu tulina bbadde nnene ku byenfuna ekisembayo mu mawanga aga Europe Christmas n'olwa 31 nga luwedde wiiki eyo esooka kyekiseera abalooya we basingira okuba n'emirimu abaawukanye baba bangi mu kaseera ako ne ba divorce coaches abakansoling abaawukana we basinga okuba bize SB4 wampadde lugoye Christmas kino by'omukazi wabadde waweereza gundi obubaka namuggaana kino by'omukazi so ebyo nabyo bibeerawo tuleme kwawukana lwa Christmas naye nga worldwide ba Anthony bakola sente nyingi Christmas ng'ewedde ku bantu abaagala okwawukana obubaka bonno obufunyi okuva ew'omukulu Kasozi the philosopher mpozi ne ku YouTube ebisinga Christmas kubanga waddeko nga 0%. Musobola ogenda Kasozi Samuel philosopher musobola okumanya Yesu afumbirwa atya Mariamu si Yesu Mariamu afumbirwa atya Josefu ne kooti baabateekayo nga Mariamu ng'afunye olubuto babasimba ne mu kooti sebo okubawozesa so bingi process yali awo ne Mariamu okumuwa Yosefu bamala kuba kalulu ne kakwata Yosefu so abasinga temubimanyi naye ffe tubirina tujja kudda ne info yo bagenda okutubuulira babaga masimanga yali mbeerera kuba yafumbirwa ku myaka gyalinga 14 anyway kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga omuzukulu wa Kabajja batuteekamu akasente baagala nnyo mbuwagire n'olw'obulango buno si bulungi nnyo kangenda ate bankanike mbeere bulungi mweraga. How to subscribe for monthly Extreme Wi-Fi. Dial *125#. Select option 1 Extreme Wi-Fi. Select option 2 Renewal. Insert your account number. The package subscribed for will prompt you to select Accept. Enter your Airtel money PIN to complete your transaction. Airtel, a reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.